Kabaka kubigenda maaso mu Uganda nakubiranga yebaza mbwasima ebigenda maaso nga n'abantu abali mu Lubigi balina kyapa mu ngalo. Bannaddiini batuliddemu olukwe, bali mu makyaki, bali mu makanisa, naye ng'ettaka kwe bali Ssaabasajja Kabaka yali bawa. Ng'omuntu eyali bawa kati aliwo nga Kabaka wa Buganda asibiddwa mu kiralo ky'abalalu, asibiddwa mu kiralo kye basibiramu abagoba eddalu. Bwe tusirika obusirisi ne bamala batta Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza ate gwe bajja kusala busazi n'obwana bwo. Bano abasajja tebasaaga, baagala kutula institution zonna. Tetusobola kusiika busirisi. Gundi Sarika agambye nti wooligwa wendigwa, nedda Sajirika eyo njogera twagikyusizza. Eyo njogera nkadde nnyo. Banyamo ne bassebo waligwa ndibuukawo n'enkwambalira ggwe. Tujja kukugaayagaaya ggwe ayagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ng'agwatya n'engwa, nedda w'omusuulira wembuukira n'enkwambalira ojja kuntegeera. Omusajja yajja mu Buganda nga bulawo Obote nga ayambadde ekkanzu bwe yayingira mu Buganda ye Obote owokubiri. Muganye okutegeera omusajja bwe yajja mu Buganda yajja mugonvu nga ne balance dagala abantu basajja gwe muli kabinyo gasajja mmwe. Noliki basebo ne banya b'Abaganda muguluke bamaama bataata. Obwakabaka tebuyimiriddewo ku bugagga nti naawe obugagga ennyo bajja tutenda nedda. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Naye kati omuyimbi King Saha yagambye naye kati maama kyonna kyafa dda. Lwaki totubuulira nti Ssaabasajja Kabaka bwe namubulidde embalirira ya Buganda yasanyuse? Otugamba yakubidde essimu tera ebigenda maaso mu Uganda nga musanyufu. Musanyufu, what are you talking about? Lwaki mutuzze emabega? Lwaki mutulimbalimba mutufuula abasiru? Tuli bantu bakulu. Yandibadde akkubira essimu n'akugamba nti nno embalirira eyo gye mugenda okuyisa ngiwagira era mbadde ntunulira empapula ze wansindikira zonna nziyiseemu nga ntuufu. Naye tiwayogedde ku byambalirira watugabe bugambi nga musanyufu olw'okuba muteekateeka okutunda olubiri n'ebirala. Omanyi abantu balowooza nti mmwe bawuziddemu mmwe mwogera. Abantu mu Uganda eno bali okay, bali bulungi nnyo. N'agamba emyaka 2 gye namala nga bansibidde mu Kampala. Kabaka wa Buganda ayimirirewo ku ludda lwange. Kitegeeza yamukyalira yamuyitanga ewaka bayogeranga ku ssimu n'omuzzaamu amaanyi. Bannayuganda mbajjukiza. Temugenda kwerwanirira Uganda ng'eggwanga nga mulese abantu nga Ssaabasajja Kabaka nga bamunyigiriza bamutwala omusibira mu malwaliro agalimu ebisoro nga mwenna musirisa. Kintu kyakusanya Obwakabaka butaddawo. Kintu kyakudde mulewole kyapa kya Buganda. Kati mayege ennaku ezino abadde eri waliwo akabeera ke yasenze awo yajja kati yejjira ku ttaka yennyini ennyini kati kana akadde yatunda ng'alina ttiimu y'abasajja abali awo abawooza wendigwa. Obubina owankubazambogo bonna yabusaanyawo dda bulimu batujju. Things have gone wrong. Things have gone wrong in Buganda. The Kabaka is no longer now a royal king. He's no longer the Kabaka of norms. Today, he has been turned into the Kabaka of business practice. He is taken so that people come and pay what they have, so that these people who are around him take the money. But I would like to warn those guys around him. Mwena bana Flash Station Uganda tukomye okubaweereza nga bulijjo ne mutano omulalo yanywa amata omutali mazzi mwebuli ddala nene baza mwena abansindikide zi message nga munebaza ebyabadde Masaka mwebale nnyo byabadde bya Kabinyo mwebale kutambula amunafi ku ground mwacha bikiri ku ground tukomye ne our political and social analyst Kaye Wisdom kumbere genda maso mu gwanga so wale program jokoze ngo osomese gwanga lwaki bamwe mpulira bamwe itasimanyiga mulenge ejjabwe mpulira ebintu yamusabyeko nange sebitegeera Kayembere egenda maaso jogera kochi ate tuli wa mukisaka olwa leero tuliko n'abakulu n'abagwanga mujje tutambuddeko ko nabo leero katonga jjula kati kazunkolako omukulu oyo omulabo oyo Chema era tweyanjulira abantu bamutegeere amanja gange nze semusimugoba nsonga nze ssentebe wa ggwanga mujje si mu Buganda wokka wabula kati mu nsi yonna kubanga nammwe kati muli eyo ne Bulaaya nze ssentebe wammwe tusanyuse ssebo okuwulizaako neyanziza nnyo amiina seya kakati n'oyo mpozi amanya nze Saalongo Sekidde James owomundeeba nze ow'amawulire wagwanga mujje nze Ssaabakunzi mu Uganda yonna manya mu nsi yonna nze Ssaabakunzi ndoza mwanda banga kuli jotia mwanda banga twagoba zirijono tia bano ono chairman wange yali mwana mutoka tisebo ye mukama wange mu biseero era ine myaka nozanga 25
tugobe bamulika bandi nolwekyo katonga jula gwanga mujje nze Salongo Sekide James oyo Salongo Sekide nsanyusa okulabako erinnya lyo twaliwuliranga Sekide James obo mu Ndeeba essebo era ne wano ninawo nono omusajja ono twanese kulengere bulungi omukulu ono omulengera wano oyo essebo yebale emirimu ssebo mutabani w'omulaalo ekale ssebo gyebaleko ssebo emirimu tukulaba ogitambuza era webalire ddala kubanga yemu abasajja abatono abasobodde okwogera ku nsonga eno nga mwamanya nti ensonga enkulu si kulya buli wabula ge magezi amazaale amanya yenze Tebuseeke Sadiki mobilizer waggwanga mujje era nga mu byonna tetulina muntu gwe tulumba nti Ssekinoomu lwa nsonga zaffe nti za byanfuna naki wabula ensonga enkulu twetaaga kabaka waffe ng'ali ku butaka alamulire wano ennono eddemu ekole nga bwe yakolanga. Okay. Kakati nange sitemumbuuza nzaani nze mumanyi nja kweyanjula enkya program bwe naabe wedde nga neeyanjula bwe tulina okikuba leero so kaya n'olw'ensonga eyo bano yakutambuddeko nabo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga and for further updates era kyova olaba twagambye sooko obabuuzeeko bamaze okweyanjulira tumanye ani agenda kwogera kineki naye nga yeno ttiimu eya ggwanga mujje mu nsi yonna eya Uganda. Kagamba olaba dokita njagala okwebaza abakulu abo bentegedde leero oli Ssekidde mukulu Ssekidde erinnya eryo lyo naliwuliranga ow'omu Ndeeba n'abalala Sadiki benza okutegeera ne chairman waffe mbaaniriza nnyo tuli mu mulembe gwe tulina okwesitula ndi musanyufu nti nno ffe abali eno e Bulaaya tubadde kituluma nnyo nga ku ground tulabako mmwe baddokita mwe mugenda ne kamera zammwe okwata ebintu ku ground naye nga tetulaba muntu wa Ssekinoomu kati wetuwulira Ssekidde nga bazze Basadiki nga bazze Kyeya bazze n'abalala abaana baggwanga mujje kizaamu amaanyi nti Buganda si Buganda nga linnya Buganda si ya Katikkiro Peter Mayiga Buganda si yaabo nze nafuna omukisa nagamba abantu nafuna omukisa nembeerako mu kafubo n'omulangira Jjunju era nali musanyufu byonna ebyali awo nina kye nategeera okitegeera era ne mmanya nti kati abaana abamu ab'eŋŋoma nembata nengamba oke baakusabira okitegeera kubanga nabo bambi abamu betunenya nga tebalina busobozi kukolawo kisinga awo kakati twalina omulangira Jjunju era njagala okwebaza omulangira Jjunju olwakadde keyampa wano nga azze mu Canada twali tugulawo Kabaka Foundation juzi tuwadde n'emisinde naye nali munyiivu nze gwolaba dokita naye yanzikaka yanyinyonnyola nembaako bye nategeera ebimu of course byakyama tuli byogera gye buli bujja kati tetusobola byogera naye kakati nga tonaba kuwa bamukulu Ssekidde abo ne Kyeyaabo njagala nze kusooka kubeebaza era nkowoola abantu mu nsi yonna dokita ono aba tusobodde otunoonyeza abaana ba Buganda jjukira otwogera ku Buganda tetwogera ku Baganda people onwe kino ekintu kinyonnyola nnyo abantu Buganda ggwanga Uganda nga tennabaawo Buganda yaliwo ffe tuzaalibwa mu Buganda abatuzaala Baganda nti newankubadde bakitaffe si Baganda naye ffe tumanyi Buganda nti Buganda tulina abantu nga Baganda tulina abaana abantu nga mikwano gya Buganda Omuganda bikolwa kyovola dokita bw'otambula ng'oli abantu basobola ekyo ky'okoze okikola otya gwe omwana wa Buganda okawulira akantu ako so tuli wano nga tubanja Kabaka kitegeeza ki okubanja Kabaka nti Kabaka wa Buganda lye libadde eddoboozi yabadde asobola otugambirako ku bantu abamu gwe ali eyo osobola okuba nga obadde ogobere only a father but is more than a father to us is more than a king to us kyobola we tuba twogera nga akabi akamutuukako kali concern kagamba kitukwatako Katikkiro yakeera n'ayogera ekintu ng'omuntu atali Muganda kwega ng'omuntu omuzimbabwe oba omu Egypt oba yavaawa Peter Mayiga yakeera n'agamba mmwe Basadiki
mwe basekidde mwe bakaye mwe balumbuye mubanja kabaka nga n'abaana be bali wano bannango gwe kwagamba natunira mega nenga naye omusajja webanja ganywedde enjagaki kabaka wa Buganda tetumubanja bayira we kabaka wa Buganda abakitaffe Peter Mayiga waba yerabidde abantu bannange kwagamba balidde sente ne bagagawala ne berabira n'ennono kabaka wa Buganda abakitaffe kabaka wa Buganda tasobola kungamba nti garamira kiringa omukulu w'ekika tasobola kungamba kaye garamira nesigala nga nesimbye tikiriyo tosobola kuyimira noga nolengera bali nolengera oli mulodo simanya agamba lumbuye simanyi mulodo kai munabanja kabaka nga ate abaana ba kabaka benyini bali wano tebanamubanja musajja kikyotegera okujjako ng'onywedde simanyi njaga gyonywa kabaka wa Buganda kitaffe ekyo kimu kale tukkiriza si yatuzaala bwe tuba tubanja kabaka tetubanja nti tubanja taata tubanja kabaka tubanja bukulembeze Bayibuli bweyogerako obukulembeze Katonda Bayibuli egamba mu nsinga Katonda tannayogera na mukopi asooka kwogera na kabaka wansi Katonda nga tannayogera na Museveni asooka kunoonya ery'eggwanga lirina kabaka okawuli akantu ako Katonda nga tannayogera na Museveni na Janet simanyi Natasha twala tugende kapanku naali yenna kaye mwenna asooka kubuuza ery'eggwanga lirina kabaka n'ayogera ne kabaka oyo bw'aba tawuli kabaka kyonna ekikyamu n'ekirungi emirembe n'emirembe kiri mwogerwako nkampunzike bwe nti katono nnyo abakulu abo kubanga kati ndaga tukonsentratinga ku bakulu ba ggwanga mujje abantu babamanye era dokita batuleba ng'ate tokyaswala kabaka kubigenda mu maaso mu Uganda nakkubira nga yeebaza mbwasima ebigenda mu maaso nga n'abantu abali mu Lubigi balina kyapa mu ngalo balina ebyapa bya Buganda Land Board nga Katikkiro Peter Mayiga tovangayo n'ovumirira ekyali mu Lubigi wandigambye kale bannaye mwakola bubi okuzimba mu Lubigi mu Lutobazi naye ate ne gavumenti ekoze bubi okuddira abantu basukka olukumi musajja gwe Katikkiro jjatuwa kabaka waffe gwe musajja nno okyasaaga ojja kuleeta kabaka njagala Katikkiro okwate essimu otugambe yiina ennamba kabaka gyakubiddeko giraga Kateregga giraga abataka ba Buganda ogamba yeeno lwa kabaka wa Buganda n'akuba n'ayogera ku ggwe ng'asiima ggwe ng'ayogera ku ggwe mu byonna byonna yakubiranga ne bannaye omulimba tamanyi na kulimba oyo Katikkiro n'ogamba yakubye n'asiima era n'agamba musimanyi abantu abakozesa erinnya ddi kabaka lwe yali atandise ddi lwe yakyogera nti abakozesa erinnya mwe bennyini bampuuga n'abalala mwenna mwe tubagambako nga mukozesa erinnya lya kabaka nga mugamba babateekateeka mwe we tubagambako nti mubbye ssente nga mugamba ffe tuli baana ba kabaka simanyi tuli babiki ba kabaka Bobi Wine takozesa nko linnya lya kabaka Bobi Wine kuva dda nga tannaba kuba mu byabufuzi baamutuuma ne yeetuuma omubanda wa kabaka ekivvulu kabaka kyeyasemba okubaamu kyekyo Bobi Wine kyeyajja n'akuba mu lubiri kabaka n'atuula bw'ati yava mu kwesigama n'atuula bw'ati ng'alaba ekivvulu kyeyasemba naye omusajja Mayiga gwataswala weyise mu ngero n'ovuma Bobi Wine n'otugamba nti olaba ono omuntu ono atamanyiddwa juzi baamukwata ku kisaawe atamanyi gwe Mayiga ogambe Bobi Wine tamanyiddwa gwe musajja nno jjatuwa kabaka olimba n'osaaga Mayiga ate kati kino nkigamba Mayiga kabaka n'amala afiire Namibia mwe mukyasaaga Mayiga okyasaaga bino kyabirisa empiso n'amala afiire Namibia tu n'amala ave Namibia nga mawube kubanga njagala okugamba abatuluuliriza n'abatulaba ekyatwala kabaka wa Buganda omujja Germany paka Namibia obutwa bwe baamuwa baagala aveyo ng'afuuse mawube nga gamba nga takyategeera gwoŋŋamba otya nti kabaka akeera ku makya alaba Ntulege alaba Mpologoma alaba Mbaata tanyumya n'abantu ali bw'ati Lumbuye yava n'atulaga ekifo n'atugamba nti ali mu kifo bw'eki gwe wali ogaanyi otulaga tobitubuulira gwe oyagala tukole tutya musajja gwe oba toyagala kabaka gwe tugambe ffe tumwagala akati Katonda n'amala kuvaamu wallahi oyo musajja n'afiire Namibia ffe nnyonyi tugenda sirinya kwolwo lwennyini tujje tufiire mu Buganda nze nkubuulidde ebyange nze nkomyawo
ya kakati ono kubaita musomundo alina emyaka ngoba 25 Kalolose bwe chairman wange ono munafa tweyunzeko so gwanga mujje ya tutondebwawo abali e London ebungereza waliwo gwata jini sembeku ya waliwo bani bonna bali eyo lwakuba basirise tubalabako bekwese baba basajja babagula sibamanyi so gwanga mujje betondebwawo tukuba regional tier resident kabaka balonda mulonde kabaka akubwako akalulu katikira akubwako akalulu ne tubitegeera nga bagala kudya government giyingiza mugundi muki mu ngawulo aleka Mayiga badidde government najiyingiza baka Mayiga bwe yajja atugamba tetukwalagana na government nadira banna byafuzi bonna abali emengo n'abagobayo atulwale Mayiga byamala okudusa mission ye atulwale akera mengo mu agriculture mwali education yayingira finance mwali alimbi obulamu mwali ntebe ya president yasigadde okukwata kwaka n'amajayi n'abakumbi bayitiriva bamukuuma so omusajja oyo yajja mu Buganda fereka tukuba mu byobufuzi ranzi yanyiza politics ololumu ngenda nga simendi ye program manager government yabudeka nga ye program manager tugenda zi Chambulozi bu Kenya ne Dominico Matovu nga batumaziza bamaze emyaka 15 nga sogera ku kimeza kya Buganda kafe batugoba ddane mbuza kiki katugendeke omukulu w'ekisiwa tugende tuwabe nitugende Mengo tugende tuogereko eri Mayiga tuwabe Mayiga yatuganda government yabwadde milioni 2 mu nonyerede obwakabaka nga bamuguli nga simanyi nti batulira amanya ga musaka batakaddu mukasa yena mukolimira zomanyi nkolima azija mu byobufuzi nkolima kati kaddu mukasa oyo nga baali bamugula kulemesa linnya limu sekidde musu mugoba nsonga ne basigadde banne so olwaleka tujje ku simu nja kubulira bana Uganda okusoma kwange si kwa amaanyi nnyo Mayiga yasoma esimu eno mujiraba bana Uganda jagala babuli eno jiraba bakola omukutu nga buli kyoyogera ku mukutu bwokinyiga essaawa ero kivaayo neri bakirikodinga bakola Mayiga lemegade twasoma gwe Mayiga simi Mayiga linnya lya Tanzania Mayiga kigeza bu Tanzania Mayiga walolume Mayiga linnya lya Baganda Mayiga linnya lya Tanzania kiri mu Tanzania esimu eno bwogiri codinga boti eno gye mulamba bana Uganda gye mbalaga buli kye mwogera government ekimanya Museveni akimanya polisi zikimanya twagala Mayiga waka akyayogera kituufu ajje amalobozi ga kabaka nga amukubidde esimu ayogera naye ajje amalobozi batuyita ba WhatsApp simi bani ensi ya technology kati atugire amalobozi geyogede ne kabaka muwenda Mutebi Ronald Mutebi wokubiri twatuziza olukiiko nga tugamba nti katugenda ku demonstration era twebaza nnyo abakungu abagenze nade mfiridwa nga ne Masaka nade following buli kigenda mu maaso aba chairman kwebaza sebe yagenze n'okunga abaana bafa bagwanga mujja bakwatiddwa naye abaana bamalirivu bakwatidde bayitirivu nnyo chairman wa fono yakoze omusajja muzira olwajize bade babayodde polisi n'omuko okubalagana ebijja empo nefumuka bajaje ne batuyamba ku mujaguzo nga tugenda kulumba kitwogera tetusaaga twagamba nti olwaleero luno onakola okusatu tugenda kulumba base tuvuddeyo abasajja abakulu abamakanzu mwe abasajja abakulu abamakanzu muli mutula mwe baso obwakabaka waffe bugenda temujja koba ku Mutebi yekka bambi wadde babuse wadde bamusaanyiza otakyasobola kwogera musajja wattu yabagamba temubongoota nga ategedde nti obudde butuuse mulaba omuyaga oguli mu Buganda olwali omuyaga gutinula gulaga obulanzi gulaga nti omuyaga oguli mu Uganda tugenda kufa Abaganda tunaddawa basenda abantu batandise basenda batandikidde eri mu lubiki buli muntu watudde bagenda kukusenda ensi bagyetaaga naye tuvuddeyo tumize pintu siibanjala netukaga tuve tulwana abaana bano bato nnyo nze emusajja omukulu alimu nina emyaka 5 mu 2 nina emyaka 4 avuddeyo nolwekyo basebo ne bannyabo muveyo kino ekintu si kyamuzannyo kintu kyakusanya obwakabaka butaddawo kintu kyakudde bulewole kyapa kya kati Mayiga ennaku ezino abadde eri waliwo akabira ke yasenze awo yasenze akabira bumbu kalina akuwadde waliwo akabira ke waliwo kede ke yasenze kali awo awo bwogenda egundi bayitayo eno yasenze akabira awo yajja kali yajjira ku ttaka yennyini enyi kati kana akadde yatunda ng'alina ttiimu y'abasajja abali awo abawooza wendigwa obubiina owankobazambogo bonna yabusaanyaawo dda bulimu batujju waliwo abaana baffe abaali nga bazzukulu ba Buganda basaanawo dda ng'ali ku ntoli za gavumenti naye Abaganda mwebase twewaddeyo tukoze buli ekisoboka kyonna buli Muganda yenna akankana bukankanyi buli yenna ali ayuguma buyugumi bannange Obuganda babutwala kyebagamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde bannange batulimba
uno wasingedde kana bagamba da waliwo omwetango waliwo ebbombo waliwo omululuuza waliwo kayayana waliwo ekika ekyakasujja ekijanjaba omusujja waliwo buli kika kyonna kyonna tukirina kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abamujjanjaba bali wano netumanya nti ajjembe Lubowa lerigira tugenda ku lusozi Lubowa jjembe libanje bali jjembe lya Lubowa bwe tugamba nti tugende ewa Mukasa yamanya tugenda Essese bwe tugamba nti wannema yabanja kinakunyumiza akindekeki basibo ne bajja bwe tugamba nti Ssaabasajja munda ayina simanya ensigo ayina famire ye n'eggwanga lye n'abalangira we n'abambejja n'olwekyo basibo ne bannyabo kyetwave twatondawo nti gwanga mujje Katonga ajjula kitegeeza kitya President Museveni bwe yasalako Obote n'amusalako e Masaka e Kampala omunnyo gwabula sukaali yabula buli kintu kyabula kibeta gwanga mujje Katonga ajjula ennaku ezo Katonga yagenda ne yeekwata emmere e Kampala yatubula abantu babunda singa batusalako Mengo tuwedde basibo ne bannyabo n'olwekyo tuvudde gwanga mujje tugaa nti gwanga mujje kyekibiina ekigenda okubeera kyatajja kugulira Mayiga kubanga agezaawo ogula buno bwana bukuba amasimu aguze bino aguze biri omusajja yajja mu Buganda nga bulawo Obote nga ayambadde ekkanzu bwe yayingira mu Buganda y'Obote owokubiri muganya okutegeera omusajja bwe yajja mu Buganda yajja mugonvu nga ne balance dagala abantu basajja gwe muli kabinyo gasajja mmwe n'olwekyo basibo ne bannyaba Abaganda mugulukuke bamaama bataata mwabaki Abaganda twabaki kiki kye twaba Abaganda ensi yaffe Mayiga tali supposed kutugamba tunuulira ensana enkuyege nga bamuziraba enkuyege namunswa abeera mu kiswa ne bba byambi namunswa ekisajja n'ekikazi nti Naabagereka ne Kabaka kati ne wabayo enkuyege ezo zifuma ne zigenda ebweru nga baziketta bwe zireeta kati bala kiba ky'Obwakabaka mwabasiro batategeera mu nsonyi n'obbavuma kati ffe tulina enkuyege tulina okujja tutaasa Namulondo bwe budde bwe tutuuseeko olwala enkuyege zinoonya emmere ne zinoonya ettaka ne zinoonya omuddo ne zinoonya buli kintu ne zireeta namunswa kiba ky'Obwakabaka mu Abaganda amawanga amala gatuwagira mu ggwanga mujje mulimu omwana si Muganda ono musajja atuwadde olwala amawulire si Muganda niwolo kwandi Buganda tukasako Buganda kiba Muganda ekikwata ku Buganda olaba abasanyo bakabaka ba Buganda ne bataasawo Kabaka Muteesa ne bamugjawo Obwakabaka bw'ensi yonna mu Ngereza yabutwala kwa Queen ka Bungereza ako ne katwala Obwakabaka bwonna ne busaanawo balowooza nti abasanyo ba Buganda bonna Obwakabaka bwonna ensi yonna bwasaanawo nga noba South Africa Sakazulu na buno bwa gundi ono owa Ethiopia Silas no bwasaanawo n'olwekyo Buganda bwe tuba tukomezaawo Obwakabaka olwaleero njagala ombe odde ku mulamwa ogw'ensonga gye tuliko then tuweko ne chance omuntu omulamwa gw'ensonga basebo ne banya bugwanga mujje tutandika twabagambe ennaku 6 polisi twagitegeeza polisi tetataganya President Museveni tetwala kunyiga ku manduso President Museveni tetwala kunyiga ku manduso muzanti lwaki ogudde cover va mu kintu kino Abaganda batuleke nga bala abasoga balwana Kabaka waabwe envuza ne zibalya envuza zaluma abasoga nga bagala Kabaka waabwe ne ziruma buli musoga ina embuza kyekiri ebusoga nali ngenda n'ogenda ebusoga eyo ndabona bakola project etundula envunza nange nefune kasente ebusoga bwebasaawo Kabaka waabwe envuza zezedda mubalya Abaganda bamagala mugweddalu buli kintu kyonna kitabuke mugeze musirike Kabaka muli mutulo mu basabasajja abakulu mwebase agakadde galina emyaka mingi mulimu obukazikazi bwambala bugomesi mulimu agasajja agamu agasula ebyo ne gabireeta galeeta embuzi okubba ne galeeta ente okubba nga Mayiga gabba bubbi ente z'abantu ente zibaita Kabaka gabba nzibe accountability ebyennengo kati bazi mukusayininga byapa bya Buganda basayininga mu sigini kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda muli mutulo mwebase basayininga buli wantu wonna bukyanga Kabaka alwala akeera nja kusayininga akeera kusayininga n'amagye bagamwongedde alina emmotoka nga 15 ate tujja kumuwamba tujja kumuzingako n'ago amagye gaalina gagenda yepangapanga tugenda mutayiminga tumuzingeko oba twepankirako fe abaggwanga mujenze Saalum Musekide James Omundeeba nsirisa okumala ebbanga ddene nga nsirisi abo nga baga Nsekide Museveni yamugula Museveni yangula ddi naye ku nsonga ya Buganda ng'Obwakabaka bugenda omusajja bwe yalwanirira n'agenda Masaka n'alagira Abaganda mugende mulwane ye President Museveni oba talina kimanya Museveni nti munne bamuzinzeeko bamafiya b'emmengo ayinza oba nga tamanyi mumugambe Museveni nti owaaye Kabaka waffe bamukoze eki bamuzinzeeko olw'ensonga yalwana olutalo n'aleetaano mujja mulwana olutalo n'akuba emmundu n'alagira Abaganda mulwane Musoga oli ludda wa nze nkubuulidde sebo Dr. tuwa omulala tugende mu maaso yes tugendeko ku mukulu ono okay abatulaba ku mukutu the flashlight channel online television flashlight nze Tebuseeke Sadiki
nyamankalira jjajjange wange n'endya nga nagamba nti wendigwa waaligwa kale nga tanaba kubanga agwa nze nina okusookawo nkowoola buli yenna gy'ali agamba nti ye ali bulungi ekyatuuse ku b'omu Lubigi kigenda kutuuka ku ye ekyatuuka ku abo abali bagamba nti ffe tuli bulungi essaawa eno kijja kutuuka ku bo ebyokwogera biba bingi naye engeri gye tuli mu lutabala essaawa eno mukuluka ye na bonna abatulaba na bonna abatuwuliriza nze ndi mukunzi era ndi ssaabakunzi wa ggwanga mu ggye ensonga ezisinga zonna tujja ziwuliranga mu lutabaalo tujja ziwuliranga mu kulumba nze nkoola nti mujje tulumbe tweggyeko obusajja wano Katikkiro yatugamba yesindibwa tebamugula obulya bulungi munnange naye kati bwe yabadde mu lukiiko atutendera bajeti nga bwerinnye ffe tetwagala misolo obwakabaka sikola bugagga obwakabaka tebuyimiriddewo ku bugagga nti obunaawo obugagga ennyo bajja tutenda nedda ekitiibwa kya Buganda kyava dda naye kati omuyimbi King Saha yagambye naye kati maama kyonna kyafa dda tosobola kuva wano n'ogenda Bunyoro n'ogamba nti abantu muwagire gavumenti enteekateeka zaayo n'amafuta gagende mu maaso nga wano olese abaana ba Buganda babasenda ku mataka amayumba gaabwe bagayiwa ng'ate bali ku ttaka ggwe wabateekerako nti balibeereko nebaweereko n'ebiwandiiko kuba nti Kabaka ajjanjabibwa abaakolanga ku kwambala kwa Ssaabasajja Kabaka baddawa abaakola ku kulyakwe baddawa nze mbabuulira bannayuganda era n'Abaganda mwenna nze njogera nga nze kubanga ffe tutambulira mu nnuno tutambulira ku kifundikwa bebaza asinaba kuvaako ku mukama wange beebala okutuweereza obuwagizi abatuweereza bonna yadde nga katono kati yadde kanene batya abaana basonda ensimbi mu 10 ku 10 ku 5 kyaggwa kyeya enkyatuwulira nti tukunga abantu okujja na kiki ekigenda okubaawo ssebo kazindalukako banyama ne bassebo n'abatuwuliriza njagala okusooka okwebaza abatesitesi ba puroguramu eno puroguramu makula era mbakakasa nti nno kemundese ku puroguramu eno ebisigadde munaabimbuulira kakati banyama ne bassebo twatandika nga 25 okiwenda ekyokubanja Kabaka nga we muwidde Ssaalongo Ssekidde bwagambye olunaku olwaleero lubadde lwa kukola kintu kirala g'amazima ga Katonda mu ggulu ekigenda okubeerawo enkya kindekere nkwegayiridde kindekere ajja kukubuulira oba ono omutesitesi munno ajja kukubuulira lwaki nkusaba ekindekere naye nsaba tuwuliziganye nze Ssemusu Bansonga ssentebe wa ggwanga mujje Katonga ajjula mu nsi yonna kubanga kati twasusse kuki ku Uganda nga weyenkana ensonga mwena ze mwogeddeko nkulu era muzittanyiza bulungi nnyo era nze sigenda kwogera bingi wabula ngenda kuzikwata omutagenze wemba nkolaki wemba ngenda njagala okusobola okubategeeza mwenna abawuliriza bwa mukutu guno nti flashlight yes nti Ssaabasajja Kabaka si wa Najjinda Ssaabasajja Kabaka si wa Jjunju Ssaabasajja Kabaka si wa Ssanga lya Mbogo Ssaabasajja Kabaka si wa Abataka Ssaabasajja Kabaka si wa lukiiko lwa Peter Mayiga nedda Ssaabasajja Kabaka Kabaka wansi yonna etandikira mu Buganda temulimu Baganda bokka mu Buganda mulimu abantu ab'ebika ebyanjawulo mu Buganda mulimu territories ez'enjawulo kyova olabanga Ssekabaka Mwanga ne Ssekabaka Muteesa waliwo ebitundu bye baakira ne bagamba kino tukiwadde abanubbi bw'oba odda ku sayidi y'Eruweero waliwo woosanga nga banubbi bokka be babeerawo waliwo Kabaka bwe yakeera enkya n'agamba nti nno wano mu Kampala munene tukutewo ekitundu ky'enaggulu kijja kubeerangamu abalugwala ne Northerners wano mu Buganda tulina buli ggwanga lyonna kitegeeza nti nno nga bwe wayogedde mu kusooka nakuwuliriza bulungi Buganda si Baganda bokka
wabula Buganda nsi erimu amawanga ag'enjawulo erimu ne territories ez'enjawulo. Ekyo nkimaze. Njagala okubategeeza nti olunaku lw'egyo twabadde twekalakaasa. Omutemu yatusindikidde abasirikale batutemule. Tebabadde batusse. Ono mwana ava okwogera adduse buuse kabangali. Nabatendese okutambula kubukanga emizimu. Banyawo ne basebo tuli mu buzibu. Oyo omwana yabuuse kabangali. Omwana ogwe mulaba yabuuse kabangali. Twabadde tusaba emizimu gy'abajjajja emitukuvu gijje. Ne bayita kaloke tulina basebo. Bannaddiini batuliddemu olukwe. Bali mu makyaki, bali mu makanisa. Naye ng'ettaka kwe bali Ssaabasajja Kabaka yali bawa. Ng'omuntu eyali bawa kati aliwo nga Kabaka wa Buganda asibiddwa mu kiralo ky'abalalu. Asibiddwa mu kiralo kye basibiramu abagoba eddalu. Bamusibidde mu kiralo bakyetolozze n'obutimba buliko amasannyalaze ag'amaanyi. Bagenda okumuttirayo. Omusajja asinga okutegeera ali soba ensi yonna gwetya. Batulimalimba nti kati yagudde eddalu. Batikera kuba kye namukuba ebiyiso. Baagala aveeko waya. Naye emizimu emitukuvu egya bujjajja bwaffe gikyagaanye ekijamuganye okugwa eddalu. Agonze nnyo amawulire ge tuyina. Ettama ku mukono ogwa kkono lizimbye nnyo n'eriiso lizimbe kyova tebaagala kumugjayo. Ssaabasajja Kabaka bagenda kumutta. Naye nga bannaddiini basirise busirisi. Lwaki Archbishop w'Abakatuliki wano e Lubaga? Lwaki akulira Oprotestant? Lwaki abali mu Uganda Christian Federation tebatuula ne bagamba ne bataasa Kabaka? Lwaki Ssaabasajja Kabaka agenda okuttibwa mu bintu eby'ekisiru? Tetusobola kusirika busirisi. Gundi Salika agambye nti w'oligwa wendigwa nedda Sajjirika eyo enjogera twagikyusizza. Eyo njogera nkadde nnyo. Banyamo ne bassebo waligwa ndibuukawo n'enkwambalira ggwe. Tujja kukugaayagaaya ggwe ayagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ng'agwatya n'engwa nedda w'omusuulira wembuukira n'enkwambalira ojja kuntegeera. Abannaddiini musituke temutuswaza. Musobola okukyusa embeera eno singa musitukiramu. Temukkiriza kutta Ssaabasajja Kabaka nga mulaba. Kambabulyeko bwe bajja mu famire yo ne bakwata ku kitaawo. Olukwata ku kitaawo kati gwe omwana toyasama. Olaba nnyinimu. Njagala okubategeeza ntandise kaweefube era mugenda kuwulira nga ssentebe. Sigenda kukkiriza mubaka wa Paalamenti kudda mu Paalamenti ng'asirise busirise mu kaseera kano nga Ssaabasajja Kabaka ali mu buzibu. Njagala kubabuulira abanyabo ne bassebo nti kakati ebintu bino byategerekese bulungi. Oluvannyuma poliisi lwe yeekubaanye ne bajja ne batukwata. Kitegeeza bulungi nnyo nti no Ssaabasajja Kabaka abamulina bategerekese kakati. Abamulina bategerekese. Lwaki tebaagala twekalakaase? Lwaki President Museveni ayingira mu kwekalakaasa kuno? Lwaki poliisi etuyingiramu? Batuyingiramu kubanga bakimanyi abantu beetegefu baagala kulumba. Abantu tebaagala kulumba gavumenti, tebaagala kulumba Paalamenti. Baagala kulumba wano Peter Mayiga ababuulire Kabaka waffe ali luddawa. Lwaki mutugaana? Mutugaanira ki? Mututte tugende twekalakaase. Mututte tugende tunoonye Kabaka. Ensonga endala njagala kubabuulira. Bakoze olukwesi kwonna kati gano mawulire mapya genjatula ku mukutu guno. Era njagala mumpulirize bulungi. Gamba ku mukutu flashlight. Ku mukutu flashlight. President Museveni ayina ennyonyi ya helicopter erambula Kampala buli lunaku. Bagenda bagamba nti awo twagalawo, wano twagalawo, wano twagalawo. Muwulira bamenya abantu b'omu Lubigi si be bokka. Mbabuulira buli division eri mu Kampala wano bagenda gimenyamu yiikazi eziwera. Bazaagala balina abantu baabwe baleese bagala okuteekawo. Banyamo ne bassebo speech ne nempa speech ya kabina ntwala n'okutuusa kati siddanga mabega. Olujeregerero olwo lugenda kuleeta obuzibu. Oyinza tokkera ku makya n'ogamba nti twabadde tugenda kusoma embalirira ya Uganda ya Buganda kati Ssaabasajja Kabaka nankubira essimu. Okay, nze nja kukkiriza nti yakubidde essimu. Naye lwaki bwe yakubidde essimu teyakubidde ku kumubuulira ku mbalirira? Lwaki totubuulira nti Ssaabasajja Kabaka bwe namubulidde embalirira ya Buganda yasanyuse? Otugamba yakubidde essimu tera ebigenda maaso mu Uganda nga musanyufu. Musanyufu, what are you talking about? Lwaki mutuzze mabega? Lwaki mutulimbalimba mutufuula abasiru? Tuli bantu bakulu. Yandibadde akkubira essimu n'akugamba nti nno embalirira eyo gye mugenda okuyisa njiwagira era mbadde ntunulira empapula ze wansindikira zonna nziyiseemu nga ntuufu. Naye tiwayogedde ku byambalirira watugaye bugambi nga musanyufu olw'okuba muteekateeka okutunda olubiri n'ebirala. Jala tweyongereyo banyabo ne bassebo. Kabaka wa Buganda bamufuula bya busuubuzi. Jjukira Kabaka wa nnono takyabeera ku mukolo gwa nnono gwonna. Kabaka bamuteeka mu bivulu nkuuka nga bamanyi bafunamu. Bamuteeka mu birthday run nga bamanyi bafunamu. Naye tunulya akayanja ka Kabaka bwe kafaana konna kajjudde ettosi. Ettaka lyonna mukoka kagijjuddemu teri agamba kayerula.
tunuulya okuva batandika okuzimba amasiro tegaggwanga buli kasente akajja ke bazza mu nsawo tunuulya abalangira n'abambejja bye bafaanana kamba bulyeko bannyabo ne bassebo waliwo kati enjawulo eri wakati w'abataka ne wakati w'olukiiko abatula mu lukiiko beevuga bali bulungi ne mujje mutu ne bajjajjaffe bye bafaanana beeryankuta kubanga kabaka bamufuula wa bya busuubuzi takyali kabaka wa nnono kati bwe tuba nga twagala okuddamu tulwanirira ennono we are going to stand very seriously. We are going to put up this voice without no fear, without no any kind of dilation. We shall come and put this point very louder. Jagala okumaliriza bwenti era mumpulirize. Bwe tuba ne tulabe kabaka waffe. Bwe tutaddamu. Bwe mutatuwa kabaka. Bwe mutatuwa kabaka. Tugenda kuddamu kunaaba. Bwe mutatuwa kabaka tetugenda kuddamu kulira amasowaani. Tugenda tanka kulya ku busasiro. Era tusaba abantu bonna mutusulye emmere kasasiro. Tewaliwo nsonga lwaki nkwata essowaani n'enjirya nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kisibo ky'abalaalo. Sigenda kuddamu kusalako nviiri. Tewali nsonga lwaki ngenda ku salooni nga kabaka wange ali mu kisibo ky'abalaalo. Tetugenda kuddamu kwoza. Tewali nsonga lwaki njoza engoye nga Ssaabasajja ali mu kisibo ky'abalaalo. Tetugenda kuddamu kunaaba. Tewali nsonga lwaki nnaaba nga Ssaabasajja ali mu kisibo ky'abalaalo. Mbalabula olutalo lusituse. Mbalabula olutalo lusituse. Olutalo lusituse. Olutalo lusituse. Era njagala kumaliriza bweti nga mbasibula. Kyabana tubere Mukama gotubundugula kemikisa jira bafi omukumenga Uganda twesimye nnyo wa Uganda yafe wacha Uganda chapa nafe tukikumenga. Kakati Dokita ebigambo byebyo ebigambo byebyo Dokita tugenda kubanga abantu olunaku lw'enkya weebale kuleeta abakulu abo. Omanya abantu balowooza nti mwe bawizidomu mwe mwogera abantu mu Uganda eno balyoke bali bulungi nnyo. Naye kakati tugenda kuba Dokita amawulire g'abasajja ogawulidde kubanga abantu babadde batusekerera nga bagamba nti wizidomu lumbuye mugenda ne mweyogeza ng'eno tuli bulungi. Dokita njagala kumaliriza bwenti nga njagala kwebaza Dokita Kabaka wa Buganda tatwala Abaganda bokka. Kyova be tutudde Buganda emirembe n'emirembe okuba ey'amaanyi. Tubadde ne Bokyeni kuva mu Gyenkaaga nga bali mu lukiiko lwa Buganda. Tuyina Abayindi, tuyina Abanyarwanda, tuyina Abasoga mu lukiiko lwa Buganda kubanga kitaffe ye Ssaabasajja Kabaka kyekyapula Buganda ey'amaanyi. Tuzaaliddwawo we tukulidde gwe tumanye. Kati we tuba tetusobola kwekwatakwata kulwanira Ssaabasajja ng'omusajja yakera n'atugamba ali Germany. Mayiga yatugamba Kabaka ali Germany. Lumbuye n'atukera n'atugamba ali Namibia. Mayiga n'akeera n'avuma Lumbuye nti Lumbuye tategeera. Simanyi ye Mulodokaayi atudde Goma. Tugenda okukakkana nga Mayiga Lumbuye gwe yavuma n'atugamba nti Kabaka ali Namibia nga Kabaka kati ali Namibia. Kati ku bombi ani Mulodokaayi? Kati Mayiga ye Mulodokaayi kubanga yatugetageta. Okitegera ekintu ekyo. Mbaddamu bajjukiza Bannayuganda bwe tutamanyire bwe tusirika obusirisi ne bamala batta Ssaabasajja Kabaka kitegeeza ate gwe bajja kusala busazi n'obwana bwo. Bano abasajja tebasaaga baagala kutula institution zonna. Baddira oli omusajja w'egundi w'Ekasese Kabaka w'Ekasese ne bamukwata ne bamusiba emyaka egi. Oyo Omumbere yawandiika nga yeebaza mube yeebaza bonna yeebaza Kabaka wa Buganda. N'agamba emyaka 2 gye namala nga bansibidde mu Kampala. Kabaka wa Buganda ayimirirewo ku ludda lwange. Kitegeeza yamukyalira yamuyitanga ewaka bayogeranga ku ssimu n'omuzzaamu amaanyi. Bannayuganda mbajjukiza temugenda kwerwanirira Uganda ng'eggwanga nga mulese abantu nga Ssaabasajja Kabaka nga bamunyigiriza bamutwala
bamutwala omusibira amalwaliro agalimu ebisolo nga mwenna musirise kati olaba Ssaabasajja Kabaka bamusibidde mu Ntulege kati gwe banaakwata gwe Ssekidde bajja kukusibira mu Kayu kubanga Ssaabasajja Kabaka bamututte mu Ntulege gwe bagenda kuteeka mu Kayu bano abasajja tebasaaga so twekwatekwate ttiimu ya ggwanga mujje we banaddamu bajja kuba we banaamala olunaku lw'enkya nga puroguramu baziteeseteese dokita batuleetere batandike otulaga amasimu gaabwe bakubiraani abantu beetegese okuyimirira n'abantu abanaayimirao ku lwa bannayuganda dokita kankusiibula enziruke bampiseeko ku graduation wano omanyi we najja eno mbabbize mu kino na kino tukola appearance wonna ate ne bannayuganda mbeebaza abo abagamba Wisdom tulina kino jangu wano kino of course si buli wamu naye nga byansonga nziramu bakikiza His Excellency Bob Wine agenda kuba naffe mu mwezi gw'omunaana wano mu Canada kigenda kuba kyakabi nnyo nnyo mu mwezi gw'omunaana tuli naye ab'Edmonton tujja okwekalakaasa kwaffe mu kumanyi bulungi nnyo Edmonton walako okuva wano mu Toronto ffe tetugenda kuzikiza dokita twava Uganda nga tumaze okusayininga natulangawo ku channel Kaye so bannange n'olw'ensonga eyo munatusonyiwa munnange oluusi tuteekako data gwe tulina okuteekako naye nga yeyo embeera y'ensi okutwaliza wamu bamutuukize tubasiibulira n'olunaku olwaleero ate mutulindire olunaku olw'enkya tulina okulaba mu lukiiko kkiriza obagaana tujja kubaawo tubategeeze tubawe updates ebintu nga bitambula mu ggwanga nga biri mu kutambula wano ne wali naye ng'ekikulu kya byonna kyakubeebaza mwebali kutambula awamu naffe ate munnange nga mutagambe nti mbadde mbasaba mutambule ne ttiimu ggwanga mujje musobole okubawagira basobole okutambula awamu naffe era obudde obusinga bw'olaba nti nze ntambudde n'enva gye nvudde yonna n'enteekako eddoboozi lyange eri abatuuze tulina kye tutegeeza kati n'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba abantu baggwanga mujje Anti Hope Mama Allen Kabye Boston namwe abasigadde mwenna kindly musobole okutambula bana abantu cause is very important lwaki nze kino kitaddemu kamanyi nga kino omukiri nti singa embeera efuuka embeteza nawe alowooza nti n'oli bulungi mu ofiisi ojja kiwulira ng'omukulembeze bye tugamba His Excellency Bobi Wine and thereafter mbagaliza okubeera obulungi mwenna era nti abantu bano babasiibule buli muntu ngenda muwa chance asiibule kasooke ne chair mwebale nnyo mwebali eddala banyabo ne basseba okutuwuliriza njagala okubakakasa nti nno okugenda kuno temukutwala nti nno kwakusaaga mugenda kufuna okuwulira enkyukakyuka nnyingi nnyo zigenda okubeera mu Uganda wano nga ffe tuzikulembedde njagala okubakakasa nti nno Ssaabasajja Kabaka tugenda kumufuna tugenda kumununula oba oyagala oba toyagala Mukama abakuume okay ono gwe bayita Ssekidde owa Uganda owa bennamawulire mu ggwanga mujje Katonga jula sebo tukwebaza omukulu atuteeka ku TV ku mikutu emitimbagano Ahebwa Rogers mukulu Ahebwa alwanira Uganda nenga ku kutimba gwa bita flashlight online television tubebaza nnyo n'abagoberera masebo ne bannyabo mubeere bagumu ffe tuli bamalirivu ng'obwana bw'omusota atuli bakalabakala ng'obwana bw'omusota n'olwekyo mugume speaker zigenda okujja nnyingi nnyo okujemesa kati ng'enkuuka eno tugyeteekereteekedde ti enkuuka tujja giyengeramu era tujja giyimiriza era tujja giyengeramu weteeketeeke enkuuka nabwezaga olugu gwa mukaaga katwala tulabe ebivulu byagenda okukola buli gyanalaganga tusindike ttiimu ya ggwanga mujje mulemese ttiimu ya ggwanga mujje mulemese kuba mu Buganda tubane tubata boycott n'olwekyo basebo ne bannyabo tuli bamalirivu n'olwekyo yenna gye muli abakuumi b'ebyoto abasawo b'ekinnansi gye muli abasaba abalongo bannaddiini mudde mu kyaki musabire Ssaabasajja abalokole musabire Ssaabasajja abaseveniste musabire Ssaabasajja abasamize musabire Ssaabasajja ali mu kasimu kattukano kulwaliro kalimu ali kumpinga emikono misibe omumabakusibako gaamu n'essimu amatuta gakyawuli abagasibako gaamu tebababuzaabuza n'ebigambo byagamba munze mbabagambe kino si alina okwogerera Buganda mu Buganda ngaffe abalangira abengo tetumumanyi mu Buganda taliimu ne mu structure za Uganda si mukulu wa kika
si wa Mutuba si wa Lunyiriri musinga n'ekitiibwa kuba nze ndi wa Lunyiriri nsinga Mayiga ekitiibwa mumubuuze ewaabwe bwe kikakola ngani talina kyali kyovalama nze bwe nfa olwaleero nga omukulu w'ekika manya omukulu w'Olunyiriri basaako omulala omusika wange anazikira Mayiga bafaako basaako wa famire ye mwebale nnyo basibo ne bannyabo mwebalire ddala sebo nawe sibula batulaba omukutu the flashlight dokita ensonga zonna zoogeddwa bannagwanga mujje tusigadde tuyimiridde ku kigambo kimu tusiibudde ku mukutu naye eri enkola y'emirimu tukyagendera ddala mu maaso otegedde bulungi ndi wano nga nze Tebuseeke Sadiiki Nyamanka ku lwa bannange bonna abazzukulu ba Buganda musituke kabaka watali tetuliiwo oyinza okulooza nti oli bulungi naye yonna okola ensimbi okola abaana balya maama wo waali natawo waali naye olunaku lwolitegeera nti tolina kyolina ng'ab'omu Lubigi lwe baategedde baali boogeranga ku by'obusuubuzi twali twogerangako bannaye omukulembeze atunyigiriza kino na kino bagamba mujja kono n'ennyanya zaffe mujja kulinnya mu ngoye zaffe otegedde bulungi kati essaawa eyo nabo ebintu byabatabukako kati bakuba miki bakuba miranga otegedde bulungi Sseruganda kale na buli kimu kyonna nze nsigala mbagamba temusitukire eyo bw'osirise kwe kufaako asirika ayogera n'ayogedde asirisa afa n'ayogedde afa wano era wetuli omulaba nti bayita plot 1 mu ttaka ly'Abaganda ate mu Buganda wano so n'olw'ensonga eyo wetusinzidde okutuula olunaku olwaleero so n'olw'ensonga eyo mbasaba munzikirize tunzike program yaffe olunaku olwaleero mbagaliza okubeera obulungi mbagaliza okutambula munaffe olunaku olw'enkya nga tujja wano eBulanga Emmengo we're going to be available so mbasaba move with us walk with us share with us tulabe ki ekigenda maaso mu ggwanga we shall continue updating you ku buli mbeera egenda maaso mu nsi yaffe so mubeere bulungi mwena bannayuganda do not forget to subscribe and share our content ku only channel the flashlight on the television keep moving with us tusobole okulaba nti tusekako embeera mu mbeera tusobole okutambula obulungi we love you very much see you next time if all goes well but may heavenly father bless you waliwo ansabye wano nti agala ka clip ak'oluzungu oba tukateekeyo kaseke jakutaka ak'oluzungu second dakiikeemu ak'oluzungu akutubule the relevance of tomorrow's event. Yes, Chair. Ladies and gentlemen, as I told you that, please kindly, I reserve what we are going to do tomorrow. It is a strategic plan which we cannot reveal by now. All I can say to you is that the trend, the move to liberate the Kabaka is now. We do not sleep, we no longer sleep. We sit and plan. The plan is on. As you guys strategize, we are also strategizing. What we are about to pronounce today or tonight, it is going to amaze everyone. Just keep on, keep around, keep listening. We are fighting. We must liberate our king. The king cannot be castrated into a mentally isolated place. He must regain his rights. He must come back. He must become a king again. He must sit on his throne. He must command. And the time is now. Things have gone long. Things have gone long in Buganda. The Kabaka is no longer now a royal king. He's no longer the Kabaka of norms. Today, he has been turned into the Kabaka of business practice. He is taken so that people come and pay what they have, so that these people who are around him take the money. But I would like to warn those guys around him that the time has come. It is too late for you now to change. We are coming for you. You either withdraw, you either tell us the whereabouts of the Kabaka. You either produce him physically, or you will face the consequences. And these consequences, if I am to tell you, are going to take some other means you have never even faced. Thank you very much. Good night. All right. Thank you very much, Chair. And